السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. متenda amajvuga Allah subhanahu wa ta'ala, nkakasa nti yekka asinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna. Musabasa okusaasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaatambulira ku bulungamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuli ba mukisa okubeera mu kitundu kino eky'Embaale ku Masjidu Bilal. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi mu kifo kino, atutaasa obubi obukirimu, era atujje mu kifo kino nga ffenna tutadde mbaddu baanaasonyiwa subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe tugenda kutunuulira ku asbaabu al-maghfira, ensonga z'olina okukola n'ova kuno ku nsi nga Allah akusonyiye. Biki by'olina okukola n'ova kuno ku nsi nga Allah akusonyiye. Okusonyiyibwa Allah tabaraka wa ta'ala ow'ekitiibwa kye kimu ku binoonyezebwa eby'ebbeeyi buli muntu kye yalibadde atakabanira okubeera ng'afuna, okubeera ng'ova ku nsi kuno ng'okakasa Allah akusonyiye. Kubanga ku lunaku lw'enkomerero abantu abalituukayo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabasonyiwa bagenda kubeera besiimye. Ate omuntu alituukayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero nga tali mu abo Allah be yasonyiwa, ebibye bigenda kubeera naaga, agenda kubeera mu kutya okw'ekitalo nga tamanyi abaffe agenda kuwona oba tagenda kuwona. Basahaba ba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baanoonya emirimu gye bayinza okukola ne bava ku mwaliiro guno ogw'ensi ng'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiye. Era buli muntu yenna ku mulembe gwa nabbi eyava ku nsi kuno ng'asonyiyiddwa ne bamugamba nti gwe Allah akusonyiye, yawangaala mu bulamu buno ng'ayina essanyu, nga yeeyagala. Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bw'ali batasonyiye muddu, embeera egenda kubeera mbi nnyo. Omuntu bwe yasonyiyibwanga n'afuna message ne bamugamba nti gwe Allah akusonyiye, yafunanga ku buweerero. Kyova olaba abasahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama abaali e Badiri, abaagenda ne balwana olutalo lwa Badiri, olw'okuba olutalo lwali lwa kazigizigi, olutalo lwali luzibu nnyo, mu bintu ebikulu Allah bye yabawa kwe kubeera nga abaali mu lutalo olwo yabasonyiwa nga balamu bakyatambula bali ku mwaliiro guno ogw'ensi. Kyova olaba olunaku lumu omubaka yali ateekateeka ogenda e Makka, ne wabaawo mu basahaba be ayitibwa Hatib ibn Abi Balta, n'awandiika akabaluwa nga kalinga akalimu message erabula abantu b'e Makka nti abange tujja.
konvo yebegenda e Makka, nabbi sallallahu alaihi wasallam natuma basahaba nabagamba abange, yatuma Ali ne munne nabagamba mugende mu bantu abo abagenda e Makka mubayimirize, mulimu omukyala bwati ne bwati, mumujjeko ebbaluwa gyayina mugikomyewo. Ne batambula ne babatuukako ne babayimiriza, n'omukyala ne bamutuukako ne bamugamba tuwe ebbaluwa gy'oyina. Omukyala n'abagamba sirina bbaluwa. Ne bamugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye olina ebbaluwa, n'abagamba sirina. Paka munne wa Ali lwe yamugamba omukyala talina bbaluwa, tuddeyo tugambe nabbi nti omukyala talina bbaluwa. Ali kyava amubuuza nti nabbi atugambye omukyala alina ebbaluwa. Omukyala agamba talina bbaluwa, n'amugamba gwe oyagala tutwala byani ku babiri? Sahabi ne yeesikamu n'agamba Ali yansinga okutya Allah. N'amugamba nabbi atugambye agiina, omukyala atugamba talina, gwe oyagala tutwala byani? N'amugamba mutuufu nabbi, bya nabbi bye bituufu. Ali radiyallahu anhu n'agamba omukyala nti ebbaluwa munnange gimpe, oba togiina ngenda kwambulamu engoye zonna paka lwe naakakasa nti tolina bbaluwa. Era bwe nkwambulamu engoye zonna nga togiina biba tebinnaggwa. Bwe mbula omutwe gwo ngenda gujjako ngutwalire nabbi mugaye ebbaluwa yembuze, naye omukyala yewuuna. Omukyala bwe yawulira ekigambo ekyo nga kivudde mu Ali, n'amugamba totawaana mukama wange, ebbaluwa ngiina. N'amugamba eriwa? N'amugamba mbadde ngisibidde muno mu nviiri munda, kangisumululemu ngikuwe. N'agijjamu n'agimuwa, ne bagikwata ne bagireeta awali nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe bagireeta ne bagisoma ng'erimu obubaka obulabula abantu b'e Makka. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava abuuza Hatib ibn Abi Balta n'amugamba ma hamalaka ala hada, kye kyakuleetedde okukola ekikolwa ekyo? Lwaki wakoze ekikolwa bwe kiti? Hatib kyava yeewozaako n'amugamba ya Rasulallah, ekyo ekikolwa saakikoze lwa bunnanfuusi, era saakikoze riddatan anil islaami, nti obusiraamu nabuvuddemu, era saakikoze nti lwakuba nina omukwano ogw'ekimmemmette n'abashiriku abali e Makka. N'amugamba ya Rasulallah, naye waliwo we nabeeranga abantu abandabirira, abantu abankuza, nayagadde jasimbeeko akalungi ke mbakolerayo. Famire yange nayagadde mbeeko akalungi nange ke mbakolerayo okubasasula ebirungi bye bankolera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'asirika, Umaru kyava agamba ya Rasulallah da'ani adribu unqa hadha almunafiq. N'amugamba omubaka wa Allah, ndika ono omunnanfuusi mutemeko ensingo, ate tugenda Makka, ate yabalabula, nagamba likanze mujjeko ensingo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaddamu Umaru ekigambo kimu, n'amugamba innahu kad shahida badra, yo omusajja gwolaba yaliyo mu balwana Badiri. Wama adraka, gwomanya otya anna allaha attala ala ahli badiri, Allah yatunula mu nsonga z'abantu abali Badiri. Faqala lahum, n'abagamba isna'u ma shi'tum, mukole kyonna kye mba mwagadde, qad ghafartu lakum, mwe mmaze obbasonyiwa. La hawla wala quwwata illa billah. Olaba ekyamwejjeereza nabbi yabagamba sallallahu alaihi wasallam, abantu b'e Badiri Allah yatunula mu nsonga zaabwe n'abagamba isna'u ma shi'tum, mukole kye mba mwagadde, qad ghafartu lakum, mwe mmaze obbasonyiwa. Ne kibeera ng'okufuna okusonyiyibwa kwa Allah
tewali kirala kyogenda kuddayo kunoonya kuno ku nsi. Senga ofuna okusonyibwa kwa Allah ne bagamba nti Allah akusonyiye, ogenda kuddayo kunoonya ki? Tewali. Ekyokulabira ku kyenyiza okuwa ekyokubiri ku nsonga eyo nti okufuna okusonyibwa kwa Allah oba ofunye makula. Nabbi bwe yali ateekateeka Gazwati Tabuuki, Gazwati Usr oba Jaysul Usr, olutalo lwali zito, olutalo lwali lukalubo, lwali mu biseera ebizibu. Nabbi n'abagamba bannange buli alina akasente akaleete. Abubakar biro olutalo lw'owulira lwe bagamba nti yawaayo emaali ye yonna. Umaru n'awaayo ekitundu ku maali ye. Abdurrahman ibn Auf yaleeta sente ezaali empitirivu, zaali dinaali 4,000 n'aziiwaawo mu nyumba ya Nabbi. Okumanya zaali nnyingi, falamazahu almunafiquuna, n'abannanfuusi ne bamugeya ne bagamba ma jaa bihadha almaali illa muraiya, tewali kimuleeseza sente nyingi bwezi tekujjako kweraga. Ezo sente baziwayo mu jihaadi, ezo jihaadi zaaweezo. Ezo sente enyingi bwezityo ne bagamba ayagadde kweraga. Kati Abdurrahman bw'amala okuwayo sente ezo nyingi ne zireeta omusajja omulala yali mwavu ate. Yalaba nga buli omu aleeta, ye n'agenda ewaka ewuwe n'abuuza mukyala we waliwo ki, n'amugamba waliwo saa min tamri, waliwo kakiro kamu oba haafu kiro y'entende gye tugenda okulya olwaleero. N'amugamba sooka ogireeta, n'agiddusa. Baba bali awo nga naye asonze n'akasowaani. Abannanfuusi ne batulika ne baseka n'ebigere ne babiwanika waggulu ne bagamba inna Allaha laghaniyun an sadaqati hadha, Allah mugagga nnyo ku kasaddaaka kono. Obutogo, abantu baleese emaali empitirivu kujjana butogo kalita buulu. Ekikolwa ekyo baakola okumanya kyali kibi, bonna Allah n'abassaako etteeka n'agamba alladhina yalmizuuna almutawwi'ina min almu'minina fi ssadaqaati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Abo abajeeja bannakyewa, musajja yevudde sente ze nnyingi bwezityo, Abdurrahman ibn Auf ne bamuyisaamu emimwa ne bamugeya nakyewa. Walladhina la yajiduna illa juhdahum, ne bana batasobodde kufuna nga si bagagga wabula nabo baleesa akajja mu busobozi bwabwe. Fayaskharuna minhum, nabo ne babasekerera. Sakhira Allahu minhum, Allah nabo abajeejezza era abasekeredde. Walahum adhabun alim, era agenda bawa ebibonerezo ebiruma ennyo. Kyenjagalamu olutalo Nabbi n'agamba man jahaza jaisa al-usra falahu aljanna, bani luno olutalo ani aluteekateeka, olutalo luno oluzito Allah amuwa ejjana. Uthman n'agenda n'aleeta kigambo we yaleeta eŋŋamiya 100, n'agamba ya Rasulallah ndeese eŋŋamiya 100 oba ensolo 100, abanaazitambulirako ze ŋŋenda obbalabirira, bye banaaleka awaka byange n'okuziriisa ezo ensolo nze. Ng'aleese ne ssente enkalu n'aziteeka awo Nabbi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'addamu n'abuuza ani ateekateeka olutalo luno Allah amuweemu ejjana. Basahaba ne basirika. Umaru yali yazze dda, Abubakar yazze dda, Abdurrahman ibn Auf yazze dda, abo be banene. Uthman n'azzaayo omukono ogwokubiri n'amugamba ya Rasulallah kanzireyo, n'ayongera 10, n'amugamba ya Rasulallah ndeese 10 ekirala. N'okubalabirira abagenderako neze banaaleka awaka zange n'okuliisa ensolo kwange. Nabbi n'asirika nga takyalina kyayinza kugamba, wabula n'agamba era tutubulamu katono, ani ateekateeka olutalo luno Allah amuweemu ejjana. Abantu bonna ne basirika. Uthman n'addayo n'agamba ya Rasulallah nze, n'addamu n'aleeta 10 ekirala. Bye 10 bimeka? 3. Ne services zaabyo zonna. Era Imam Ibn Hajari mu kitabo kye Fathul Bari yateekamu omutwe ogugamba man jahaza jaisa al-usra falahu al-janna fajahazahu Uthman.
yateekawo omuteeka nti ani ateekateeka ejje lye Usra olutalo lw'e Tabuuki ani aluteekateeka Uthmani n'aluteekateeka baaluwa Uthmani olutalo baga Uthmani yaluteekateeka Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bwe yamala okulaba Uthmani ng'aleese ebyo byonna Nabbi yavaamu ekigambo n'agamba Uthmani okuva n'olwaleero tolina kyogenda kukola kikukose ewa Allah bimaana oyo yali amaze okusonyiyibwa ng'akajja amaze okukakuba nga mulamu yamugamba okuva n'olwaleero Uthmani tolina kyogenda kukola kikukose ewa Allah yali afunye red passport yafuna okusonyiyibwa ng'akyali mulamu ow'okusatu gwe nnyinza obbabuulira bamuyita Ka'b ibn Malik era mu lutalo olwo lwennyini lwe mbadde njogerako abantu bagenda bayitirivu mu lutalo olwo wa hatta n'ensolo ez'owulira ezaali ennyingi waliwo abajja ne baga katugende twambale awaka tukomewo katugende tuleete ebitala tukomewo bagenda okujja ng'ensolo zaweddewo dda zonna bazirika bazigendeddeko era Allah nabo n'aboogerako nti talina musango gw'abavunaana mubasonyiyiddwa n'abo abasonyiye abaali nga bazijja awali Nabbi ng'ensolo ziweddewo n'amulaga nti nabo tebalina musango wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun Allah mbantu bye yasonyiwa yagamba n'abo abazze wooli nga baagala obasitule obatwale bagenda okutuuka ng'ensolo ziweddeyo ne bakyuka okudda waka ng'amaaso bakaaba bagamba omunaku taalwane omunaku ye taalwane omunaku taafuna ebirungi ne baddayo nga bakaaba Allah naga n'abo abasonyiye bajja wali Nabbi nabaga sifunye kwe mbatwalira ensolo ziweddeyo mu bo mwali muno oli omusajja yaleeta akasowaani k'entende era ye bwe yatuuka waka n'agamba mukyalo nze sobola kutuula wano nga Nabbi taliimu mu Madiina n'agamba nze ngenda dutambula miles nga 407 nanze ngenda kutambuza bigendo nina okugenda Nabbi n'agenda sallallahu alaihi wasallam n'amalayo ebbanga lyamalayo lyawerera ddala baba bali mu kkubo bakomawo ne batuulako batudde bagenda okulengera omuntu ng'ajja atambula abane baga Ka'b ibn Malik oyo abane boogera be baayogera Nabbi n'agamba Allahumma kun aba Khaythama omusajja oyo abeera Abu Khaythama agenda okubatuukako nga yeyenyini bo bakomawo gyagenda naye Ka'b ibn Malik y'omu ku baataagenda mu lutalo olwo nga talina nsonga emugaanyi Nabbi bwe yakomawo sallallahu alaihi wasallam ne batandika okujja nga beewozaako buli omu ng'ayogera ensonga emugaanyi okugenda Nabbi bwe yatuuka ku Ka'b n'amugamba kaakati ggwe kyekyaggaanya okugenda e Tabuuki obaali tolina nsolo kwotambulira obaali tolina ssente obaali tolina ki agamba Allah yali yampa okunyonyola senga nayagala kunyonyola Nabbi kumulimba nali nsobola okuyitawo naye namugamba tewali nsonga yaŋŋaanyi ya Rasul Nabbi namugamba genda ggwe okutuusa Allah lwanaasalawo ensonga zo embeera yaddugalira Ka'b ibn Malik ne banne ababiri kubanga ekyo Nabbi yakigamba abantu baali basatu naye abalala abayitirivu buli omu yajjanga okunyonyola ebyamugaanyi okugenda ewa Nabbi wa Tabuuki ogenda mu Tabuuki ng'amugamba Nabbi Allah ajja kusonyiwa Allah yamanye ebyekwese genda naye abo abasatu yabagamba mmwe n'abateekako ebbanga nga tebabatoolera salaamu nga tewali akkirizibwa kwogera nabo Ka'b ibn Malik yali omuvubuka yeegumyagumyanga nako najja mu jamaa mu muzikiti naye olunaku muyajja n'asaalira wali Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngaawo Ka'b ibn Malik agamba bwe nassanga wansi amaaso bwe nti nga Nabbi antunuulira bw'ati bwe nabbiriranga oluuso ne mutunuulira nga ajjayo bw'ati n'agamba kambe mu muzikiti gwa Nabbi oba takyayagala kuntunulako n'atandika okusaalira awaka
kiso ya Ka'b bin Malik mpanvu n'agenda mu katale ne kamuddugalira n'agendako omwana wa taata w'omuto Katada n'amutolera salaamu nga bali babiri mu nyumba n'agaana okumuddamu. Ka'b yakaaba n'amugamba naye gwe tokimanyi nti njagala Allah n'omubaka? N'amugamba Allah n'omubaka be bamanyi besimanyi, nze ekyange sikuddamu salaamu, sijja kuddamu salaamu, emboozi tunyumye naye salaamu teri. Ka'b bin Malik ne yeetuulira waka. Nabbi n'abongera ekibonerezo ekirala n'abagamba baawukane ne bakyala baabwe tebaddamu kusula wamu. Ka'b bin Malik n'atumya naga mute addeyo ewaabwe, kiki nabbi olwo kyatugamba ng'embeera eyongedde okuddugala. Ne baba bali awo olunaku lumu ng'ebbanga liweddeyo, Allah nassa ayaati nabbi n'azisomera basahaba ku fajiri ng'amaze okusaaza, nga Allah agamba laqad taaba Allahu ala nabi, Allah yasonyiwa nabbi wal muhajirina, n'abaasenguka okuva e Makka ne bagenda e Madina yabasonyiwa, wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi saa'ati al-usra, n'ab'e Madina abaamutaasa ne bamugoberera mu kaseera akaali akaagazigizigi nabo yabasonyiwa. Ila an qaal, okutuusa Allah yatuuka n'agamba wa ala thalathati alladhina khullifu, n'abasatu bali abaayawukana ku bannaabwe nabo Allah abasonyiye. Allahu akbar. Basahaba abaali batudde ne nabbi bwe yabasomera aya eyo, buli omu yadduka ng'agenda eri gw'amanyi amutuuseeko mangu amawulire ag'essanyu nti Allah amukoze eki? Amusonyiye. Waliwo yadduka ng'agenda wa Ka'b bin Malik, agenda okulaba ng'olugendo alinga atatuuka, n'asooka ava ku nsolo n'alinnya olusozi n'agamba ya Ka'b abshir bitawbati llahi alayka, Ka'b bin Malik sanyuka, Allah akusonyiye. Bwe yamala n'adda ku nsolo n'agivuga n'atuuka ewa Ka'b bin Malik, yamusingala ku balukoni ng'awo ku makya wabweru we yali asalira, n'amugamba Ka'b bin Malik Allah akusonyiye. Ka'b bin Malik yasanyuka olw'okumutegeeza nti asonyiyiddwa Allah. Kye yakola, engoye ze yali ayambadde n'azijjamu n'aziwa oyo omusajja eyamuleetera amawulire ago ag'essanyu, n'amugamba nti okusinziira ku mawulire gondeetedde ag'essanyu okuba nti Allah ansonyiye, nange zino engoye nzikuwadde. N'agenda ewa Nayiba gye yeeyazika engoye ze yagenderamu awali nabbi. Ku makya okwo Ka'b bin Malik n'ajja ewali nabbi sallallahu alaihi wasallam, agenda okutuuka nga bakyalimu basahaba mu muzikiti, ne bajja nga bamugwa mu kifuba nga bamuyozaayoza. Agenda okutuuka wali nabbi, Ka'b bin Malik agamba nagenda okutuuka wali nabbi ng'ekyenyi kya nabbi kyonna kijjudde essanyu, kyakaayakana bwe kiti olw'essanyu. Ngenda okumutolera salaamu n'agiddamu n'aŋŋamba abshiru bi khayri yawmin marra bika mundhu waladtuka ummuk. Ka'b bin Malik sanyukira luno olunaku lwe lukyasinze okubeera olulungi gy'oli mu nnaku zonna ze wali oyiseemu okuva olunaku maama olwo yakuzaala okutuusa olwaleero. Luno lwe lunaku olukyasinze okuba olw'ebbeeyi mu nnaku ze wali oyiseemu okuva maama olwo yakuzaala. Kyekirufuula olw'ebbeeyi olowooza? Kuba nti lwakoze eki? Lwafuniddemu okusonyiyibwa kwani? Kwa Allah. Ka'b bin Malik teyali mubi, naye n'abuuza nabbi n'amugamba ya Rasulallah, gw'osonyiye oba Allah? Akulaba guba mulembe gwaffe ogw'okulya amasape, era wekolamu amasape kuteereddeyo akabega. Naye nabbi yamugamba Allah yakusonyiye. Ka'b bin Malik naga nti bw'aba Allah yansonyiye okuva weggulu omusanvu, n'agamba nti Allah ansonyiye, emaali yange yonna ngiwaddeyo ngisaddaase ku lwa Allah. Nabbi n'amuga nti amsiku ba'da maalik, nedda emaali ye mugisigaze, emaali yo gisigaze, togiwaayo, Allah mugagga, Allah akusonyiye. Ka'b bin Malik n'abanga olunaku lwe yasinga okusanyuka, olunaku olukyasinga okubeera olw'ebbeeyi, lwe yafunamu okusonyiyibwa kw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala.
waliwo omukyala yali mukyala muddugavu. Omukyala yali agwa ensimbu ng'afuna obulwadde ne bumukuba n'agwa. Kati najja awali nabbi olunaku lumu n'amugamba, ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, inni atasarra, nkubibwa ensimbu ngwa wansi, wa inni atakashafu, ate bwe ngwa wansi engoye zange zeebikkula, nsabiraako Allah subhanahu wa ta'ala amponye obulwadde obwo. Nabbi n'amugamba alayhi salatu wassalaamu, n'amugamba oba oyagadde nsobola okusabira Allah n'akubuunya obulwadde obwo. Oba si ekyo, ate bw'oba oyagadde osobola okugumiikiriza n'obulwadde obwo paka lw'onoofa, Allah n'akuwa ejjana. Makulu Allah n'akusangulako ebyo byonna, kubanga obulwadde busanguzaako omuntu amazambi. Era nabbi yagaa nti omuntu asobola okulwala naye obulwadde bugenda okuwona ng'amazambi gazze gamukutukako ng'obukola bwe bukutuka okuva ku muti, agenda okuwona nga tasaalinako zambi n'eri, nga Allah yamuleetera bulwadde ne bumunaazaako amazambi. Kati omubaka alayhi salatu wassalaamu bw'amala okugamba ekigambo ekyo omukyala n'agamba nti kaŋŋumiikirize. Ate weewuunye n'afuna bibiri. Obulwadde obwali bumukuba nga buli kaseera bagamba bwayisangawo ebbanga kumpi mwaka mulamba nga tebuzzeemu mukuba, ate naaba ng'afunye n'ekiri ekyebbeeyi okuba nti Allah amusonyiye, Allah agenda mumuwa ejjana. Era lumu Ibn Abbas yali atudde, nabbi yafadda ng'atudde ne battabiina, n'abagamba ani ayagala okulaba ku muntu w'omujjana? Ne bamugamba aluwa? N'abagamba omukyalo oyo gwe mulaba omuddugavu atambula, yajja awali nabbi ng'obulwadde bumuluma. Nabbi n'amugamba bw'anaagumiikiriza n'obulwadde Allah agenda mumuwa mu jjana. N'abagamba oyo omukyala wamu. N'olwekyo okufuna okusonyiyibwa Allah kyekyebbeeyi mu byebbeeyi omuntu byalirwanye okubeera nga afuna. N'ova ku nsi ng'ow'ekitiibwa Allah okakasa akusonyiye. Abamenyi baayogera ensonga z'oyinza okukola n'ofuna okusonyiyibwa Allah. Bayogera ensonga 16. Ngenda babuulirako ezinaasoboka, abasobola okuzinootinga bazinootinga. Ebintu 16 by'oyinza okukola naawe n'ofuna amakula ag'okubeera ng'osonyiyiddwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka min asbaabi al-maghfira, esookera ddala at-tawhiidu wa tarku ash-shirki min a'zami asbaabi al-maghfira. Ekisookera ddala ku muntu ayagala Allah okumusonyiwa, at-tawhiidu, okwawula Allah n'okulekayo obushiriku, min a'zami asbaabi al-maghfira. Eyo y'ensonga ekyasinza okubeera ennene oyo yenna anoonya okusonyiyibwa Allah. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah yalagaanyisa abakkiriza, wa amilu salihaati, ne bakola emirimu emirungi, lahum maghfiratun, agenda kubasonyiwa, wa ajrun azim, era agenda kubawa empeera ennene. Abakkiriza beba batakola shiriki, Allah yabalagaanyisa empeera ennene. Mu aya endala Allah yaga nti innama almu'minuuna, abakkiriza abannamaddala, alladhiina idha dhukira Allah, abo Allah bw'aba ayogeddwako, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna okutya, wa idha tuliyat alayhim ayatu, ate amateeka ge bwe gabeera gasomeddwa ku bo, zaadathum imanan, obukkiriza bwabwe bweyongera, wa ala rabbihim yatawakkaluun, ate eri Allah waabwe gye beesigamira. Omuntu ayeesigamira Allah tabangako mushiriku. Alladhiina yuqiimuuna as-salaa, abo abayimirizaawo es-salaa, wa mimma razaqnaahum yunfiquun, n'emu ebyo bye twabagabira nga bawaayo, ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan, abo be bakkiriza abannamaddala, lahum darajaatun 'inda rabbihim, bayina amadaala agawaggulu ewa Allah, wa maghfiratun, neki n'okusonyiyibwa, wa rizqun kariim,
ne riziki ey'ekitiibwa yejjana. Abakkiriza Allah yagamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah tasonyiwa kukola ki? Kumugattako kintu kirala kyonna. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, alisonyiwa ebirala byonna kwe gwali bayagadde ebiri wansi wa shiriki. Naye shiriki tamusonyiwa. Kitegeeza omuntu yenna awulira nga atakamala ayagala afune okusonyibwa kwa Allah, kyalina okusookera ddala okukola namba 1 kwe kwewala obushiriki, kwe kubanga tasamira, tamala balongo, talina yirizi, tasiba byawongo n'ebirala. Waliwo hadithi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yagamba, hadithi eri mu Tirmidhi, waliwo ne hadithi eri mu Bukhari, ne hadithi eri mu Muslim. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti Allah yagamba wa man laqiyani, hadithi eri mu Muslim, oyo yenna alisisinkana biqurabi al-ardi khati'a, nga ina ebisobo byakola ebijjuza ensi eno, la yushrak bi shay'a, nga teyangattako kintu kyala kyonna, laqituhu bimithliha maghfira, nange namusinkana n'ensonyiwa ezifaanana nga byazze nabyo. Riwaya tuyinaga nti law ataitani biqurabi al-ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira, kama inda at-Tirmidhi min hadith Anas wa huwa sahih. Ensonga ey'okubiri, omuntu ayagala okusonyibwa Allah subhanahu wa ta'ala, attaqwa, okubeera nga mu mutima gwe olinamu okutya Allah. Bwe bagamba nti ekyo Allah takyagala n'okireka, ne bwe obadde okifunamu ssente nnyingi, ne bwe kibeera nga kibadde kigenda kukugasa nnyo, ne bwe kibeera nga kya mugaso nnyo gy'oli, naye ne bagamba ekyo Allah takyagala n'okireka. Ate ne bagamba nti ekyo Allah akyagala n'okikola, ne bw'obeera oyita mu bugigi okikola. Kasita omutima gwo oyingiramu okutya Allah, Allah mu bantu bagenda okusonyiwa mulimu abantu abaali ku nsi kuno nga bamutya. Allah yakyogera mu suratu Al-Anfal. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, aya 29, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, in tattaqullah, bwe munaaba mutidde Allah, yaj'al lakum furqana, Allah agenda bateerawo okumanya ekituufu n'ekitali kituufu. Ebintu bingi ku nsi kuno, naddala ebikolebwa mu busiraamu, abantu abazuula bye bateeka mu busiraamu ne bavaayo ne babirwanirira, baseeka abalala ne bavaayo ne bagamba bannaye eyo bid'a, ekyo nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallama, wadde baseeka abakulu bakikola, wadde baseeka abayivu bakikola, naye ekyo nabbi yakigaana. Kati abasiraamu ababulijjo ogenda okulaba ng'oli ayimiridde wakati ng'agamba nze ebyaba maseeka nabivaako, oli agamba bid'a, ate omulala agamba si bid'a. Nze nja kukola byensobola. Eddiini olowooza okola byosobola, eddiini okola byoyagala gwe. Ye gwe lwaki tosobola kwawula mazima nagatali mazima? Olowooza tewaliwo ekizibu ekigaana nga kiganya okulaba amazima nagatali mazima? Ye kambabuuze mu bintu ebya bulijjo ebyensi ebyobufuzi, eno ewammwe ewammaagi seeka wano abantu beesimbawo bameka ku bwemupi mu kitundu kino? Beesimbawo bameka? 2. Bonna bayitamu ababiri? Bonna tebayitamu? Bawaako ki? Omu ye yayitawo. Bakozesa magezi ki okulonda oyo? Olowooza bakozesa magezi ki? Balaba nga ye mutuufu akoze eki? Asaanidde. Kati amagezi ago lwaki togakozesa kumanya seeka wa piraawo n'atali wa piraawo? Noka seeko n'ebigambo birabika bya piraawo ono. Kangende n'ebyono si bya piraawo. Onaleka asomesa ddiini ntuufu.
amagezi ago lwaki togakozesa? Amagezi ge wakozesa okulonda MP agwanira nogaka nondo ono olina omuleka. Lwaki amagezi ago genyini togakozesa okutegeera seeka ayogera obulimba n'atayogera bulimba? Kyova olaba abantu obutaba na takuwa yensonga lwaki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabaawulirawo nti kino kyekituufu, kubanga naye nyini mujirimu mwononefu, naye nyini ayagala maasi, naye nyini ayagala bidaati, ayagala shiriki, ayagala okuzuula mu ddiini. Kati Allah tasobola mumulungamya. walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kanti omala kutakabana ku lulwe, abatakabana ku lulwe Allah balungamya. Kati Allah yaga nti ya ayyuhalladhina amanu bangu mwabakiriza in tattaqullah bwe munatya Allah yaj'al lakum furqana ajabbatirawo engeri gye mwawula ekituufu n'ekitali kituufu. Ekyokubiri wayaghfir lakum wayukaffir ankum sayyi'atikum. Ekyokubiri wayukaffir ankum sayyi'atikum, abajjeko n'ebisobyosobyo bino ebitonotono bye mugwamu. Ekyokusatu wayaghfir lakum, ate abeere ng'abakola ki? Ng'abasonyiwa. Wallahu dhul fadlin azim. Allah alina ebirungi ebiyitirivu. Teeka mu mutima gw'okutya Allah. Bwe bakulaga wali haramu muleke, bwe bakulaga ekirungi kikole. Bw'oneemanyiza obulamu bwo bw'otyo n'obutambuza bw'otyo mwaka gumu, ebiri, esatu, Allah n'akutwaliza kweyo embeera, ogenda kuva ku mwaliro guno ogw'ensi ng'owekitiibwa Allah yakusonyiwa. Ensonga eyokusatu, liman yuridu an yanaala maghfirat Allah. Ensonga eyokusatu, kwoyo yenna awulira nga ayagala okusonyibwa ani? Allah. Eno nkulu nnyo. Ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bw'oba oyagala Allah akusonyiwe, kola ki? Kola ki? Goberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bannaye buli ayagala Allah amusonyiwe, gwe mu kamwa ako teekamu ekigambo eki, ekyo Nabbi yakikola nti yakikola ng'okola. Owulidde? Ekyo Nabbi yakiragira nti yakiragira ng'okola. Ekyo Nabbi teyakigamba teyakigamba sijja kukola. Baseeka nga bakikola. Nze sigoberera baseeka, nze ngoberera ani? Era mu kabuli tebagenda kukubuuzaayo okuseeka. Seeka oyo mwatambuza mu kyeddiini naye. Bajja kukubuuza maadha taqulu bihadha arrajul alladhi bu'itha fiikum. Oyo omusajja eyatumwa mu mmwe omwogerako ki? Bakuleetera ekifaananyi kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omufaanana Kampala wali oseeka waffe agamba obafaananira ddala ddala, obafaananira ddala ddala. Baani n'aboogera obafaanana? Nabbi omufaanana. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'oba oyagala Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwa ensobi zo ya akhi, mutaba'atu rasuli, goberera Nabbi wo, togoberera abantu. Abantu babaako ebyabwe baagala. Naye Nabbi yajja kusomesa ddiini n'agamba n'okugamba Allah n'amugamba bagambe qul ma as'alukum alayhi min ajri wama ana min almutakallifin. Nze sibasaba mpeera okubasomesa eddiini ate sibakaluubiriza. Nabbi yali tasaba ssente okusomesa abantu obusiraamu abada. Yali abasomesa baluŋŋame bayingire ejjana, Allah naye amuwa ebirungi. Sibasaba ssente ate sibakaluubiriza. Nze simanyi abantu bakaluubirirwa ki ennyo obutagoberera Nabbi bye yakola. Kuba Nabbi bwe bagamba ekyo yakikola n'okikola, bwe baga nti ekyo teyakikola n'okireka, okaluubirirwamu ki? Nogamba ekyo Nabbi teyakikola n'okireka. Lwaki oyagala eddiini y'okugoberera obugoberezi? Bagundi bakoze naawe n'okola. Togoberera abantu, bajja kusuula mu nnyanga. Abantu balina ebigendererwa byabwe bingi. Tulina bamaseeka bangi abaakula nga tebasoma mawuledi, ng'era manya haji gye baliko. Abamu bazaale beeno wammwe Mbaale ne bawangaala e Kampala ng'era tebasoma mawuledi, naye kati bukeera ku makya nga bebafulumya ne kaadi eziyita abantu ku mawuledi. Bakyuka nga Nawolovu, nga bakyuka nga Nawolovu, be bawandiika n'amakaadi agayita abantu ku mawuledi. Naye nga luli yali agaze sigenda mu ebyo.
kati bw'onoogoberera abo bamaseeka wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, bw'onoogoberera abantu abasinga obungi muno mu nsi bye bakola bagenda kukubuza ove ku kkubo lya Allah, gwe sigala kuomu nabbi. Era bw'olituuka wa Allah ogenda kuba n'ensonga nti ekyo nabbi wange teyakikola, ekyo nabbi wange teyakiragira. Lwaki onyonyola, lwaki omala obudde ate kino kirimu obulungi, gwolaba mwala kabi, ffe tukola bwe tuti, ffe tukola bwe tuti. Yaafe byonna byogala nabbi yali abimanyi naye lwaki teyakikola. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ku bujulizi kw'ensonga suratu Ali Imran aya ya 31, Allah agamba kul in kuntum tuhibbuna Allah, bagambe bwe muba muwulira ebyaddala mwagala Allah, fattabi'uni, mungoberere nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah ajja kukola ki? Allah ajja kubaagala kyekyo kyokka. Wa yaghfir lakum dhunubakum, akole ki? Abasonyiwe n'amazambi gammwe. Gwe gyasigoberera nabbi tofaayo, oba abantu banakuyitaani, oba banakuyitaani oludiinidiini, owakajanja, abeetukuza, byonna bye banakuyita tobifaako, kasita g'omanya nti nabbi kyekyo kye yakola. Sunna za nabbi abantu bangi bazitamwa ebyaddala, sunna za nabbi abantu bangi bazitamwa ebyaddala. Mulimu ne bamaseeka abatamwa sunna za nabbi, oba badde tokimanyi nga seeka, naye sunna ya nabbi agikola ki? Agitamwa, tajagala. Gwatolaba waliwo baseeka abatasaala, gwe tokimanyi ekyo? Nze waliwo bemmanyi nange nga seeka, naye bannange eswala esumbuwa oli okukamala, tasaala ng'eswala tajagalira ddala. La hawla wala quwwata illa. Bw'oba oyagala Allah akusonyiwe, goberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ensonga endala ku muntu ayagala okusonyibwa Allah eba yakumeka? Eyokuna, al-infaqu fi sabilillah fi sarra'i wadh-dharra'i in shi'ta qult وقضم الغيظ زد على ذلك وقضم الغيظ والعفو مع القدرة. bw'oba oyagala Allah akusonyiwe, wangayooko mu kkubo lya Allah akasente, fi sarra'i, mu mbeera ng'oli happy, nga weeziri, ng'oli bulungi, wadharra, ne mu mbeera ey'akazigizigi. Olaba Allah talina gwalese kuwaayo. Bw'obeera ng'embeera oli happy waayo, nga bwe yagamba liyunfiku dhu saati min saati, gw'aba agaziyiza aweeyere okusinziira mu bugazi bwe. Waman qudira alayhi rizquhu faliyunfiku mimma ataahu Allah. Ate ne Allah gwe yafundiza olwayo tebiri bulungi, olwayo tofunye, n'olinamu enkalira ezajjo, okwo kwoba otoolera akatono weeyo. Abamu okuwaayo bakumanyi mu bulungi bwokka, waba alina ssente era ekyalo kitegeera nti alina ssente, yakutte ssente, tomula n'entambula, nga n'entambula yakyuse. Ate mulimu abantu nga ye bamutegeera nga talina ssente, komulaba tavaamu bigambo, teziriimu, gwerinda azikwata olabe, nga bw'azikwata ekyalo kisula kuleebuleebu. Bwe zibeeramu effujjo lyakola amalala, Allah n'azimumamu emyezi 3 n'akkakkana, n'abeera muntu mulamu nnyo, nga buli omu amulinnyako n'agenda, era bonna bamumanya teziriimu kati. Naye kazikwatako bw'ati, baaba nga mudalasa wanaakolawo ki, ng'atuula mudalasa ng'alina ssente. Era mulimu abantu abamu Allah batannawa ssente, nseefu ne ku mirembe, nga Allah akyazikulumye obeere muntu mulamu, nga wazikuweera. Mulimu n'abamu bayimaamu nga Allah okumuwa ssente, temudde esswala wano temuddayo kumulaba. Mumusanga ali omuzu ayambadde ekiwala ekimpi ne vesti akwa alaba bisolo, ng'ali eyo ali mu shooti imaamu, abasiraamu gye bali eyo, Allah abawe baraka, nga yali eyo mu nsiko. Oba mwazinyi nga tabeerawo, ali mu jipu waggulu ataddeko topi n'ebigalubindi ebiddugavu, si mwazinyi waffe okubira yuyu, Allah yamuwa ssente ng'ali eyo. Kati Allah n'amuleka asigale ng'akyali mu kayimaani, n'amuwaayo 1,800 buli lunaku.
nga lwasuseeko naaweza ebiri yakiri esatu zigwa naddeyo nga zagudde kale mbadde ne sinema mbadde nfunye emitwalo 28 ng'endala zagudde dda era ddeyo ku kadali ya Allah ey'ogumu 8 nga ye alina tuusa gumu 8 Allah wamwagalira awo atambuliremu eyo lengi asigale nga talina ffujjo asigale nga talina malala ensi efune ku mirembe naam nimwabala bwazibawa ng'ensi tejafuna mirembe nja kukuba nkusasule nga byagamba nkuba nenkuba sente sebakuba olina gateekawo ne sayidi endala nakwongera esente kati ffujjo bwekyo Allah talyagala almuhimu bwobeera nga olina esente Allah yagala oweeyo bwobeera nga tolina era mu biseera byakazigizigi era Allah yagala okoleki oweeyo kwaka katono koyina kikyonoofunamu ekyo Allah kubeera ngaakolaki ngaakusonyiwa Allah yagamba obujulizi bwe suratu Ali Imran aya 13 ne 14 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum mwanguwe nnyo okunoonya okusonyibwa Allah wammwe mwanguwe nnyo nga mudduka okudda eri okusonyibwa Allah wammwe wa jannatin arduha as-samawati wal ardu era mwanguwe nnyo okukolerera ejjana obugazi bwayo nga yenkana eggulu n'ensi uiddat lilmuttaqin Allah yabiteekerateekera abantu abakolaki abamutya kati wulira ebitendo byabwe agenda byogera mwanguwe nga mudduka eri okusonyiyibwa Allah mwanguwe munoonye ejjana obugazi bwayo yenkana eggulu n'ensi Allah yagitegekera abamutya okusonyiyibwa n'okuyingira ejjana Allah yakutegekera abadde abamutya agenda boogera n'agamba ebitendo byabwe alladhina yunfiquna fi sarra'i beba bawaayo muki mu biseera ebyaki ebyessanyu wadharra'i ne mu biseera ebyaki ebyakazigizigi walkaadhimina alghayza n'abantu abafuga obusungu bwabwe walafina ani nnas n'abantu abasonyiwa abantu wallahu yuhibbu almuhsinin Allah yagala nnyo abantu abalongoosa ensonga endala min asbaabi almaghfira mu nsonga eziyinza omuntu okuyitamu naafuna okusonyiyibwa Allah subhanahu wa ta'ala eba yakumeka eba yakutaano al istighfaru gwekenyini okufunayo akaseera n'otuula wansi n'omusaba Allah akusonyiwe okwegayirira Allah okusonyiwa gwekenyini bwegayirira Allah akusonyiwe gwekenyini funayo akaseera omanyi byokoze mu nsi bingi omanyi byetuyiseemu bingi funayo akaseera gwekenyini oddeko wabbali ogenye Allah akusaba onsonyiwe omwegayirire omulundi ogutali gumu osaleyo eswala raka 2 oba 3 okoleyo omulimu omulungi osiibe osaddaake oyambe bumala odde wabbali okole istighfar omusabe Allah ayi Allah nkusaba nve ku nsi kuno nga wansonyiwa ebintu byonna byenkoleddemu okuva naweza emyaka 15 Allah yagamba wastaghfirullah musabenga Allah okubasonyiwa inna Allaha ghafurur rahim Allah musonyi nnyo ate muki ate musaasizi Allah yagamba waman ya'mal su'a omuntu yenna akola ensobi omuntu yenna akola ekyonoono omuntu yenna akola ekibi aw yadhlim nafsahu oba neyeeryaza amaanya ng'abadde alina omulimu omulungi gwayinza okukola n'agukola n'afunamu n'atagukola thumma yastaghfirillah oluvannyuma n'asaba Allah okumusonyiwa yajidi llaha ghafuran rahima asisinkana nga Allah musonyi ate muki ate musaasizi suratu nisa aya 10 suratu furqan ne mu sura endala Allah yagamba walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru adh-dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
khalidina fiha wa ni'ma ajru al-amilin. Allah yagamba mubaddu bagenda okuyingira ejjana walladhina mulimu naabo idha fa'alu fahishatan bwe baba bakoze ebyobuwemu aw zalamu anfusahum oba ne beeryaza amaanya ne baleka emirimu emirungi gye badde balina okukola dhakaru llah bajjukira Allah waabwe fastaghfaru lidhunubihim ne bamusaba abasonyiwe ebyonoono byabwe walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun naye ate ne batasigala nga balemeddeko ku nsobi ze babadde bakola nga bakimanyi nti nsobi amakulu ng'atuuka ekiseera n'agivaako n'agambye byonna bikolako akaseera naye bivuddeko n'atabiremerako ng'akimanyi. Allah yagamba abakola bwe batyo ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim abagenda kubawa empeera evudde wa Allah waabwe nga yakusonyiyibwa wa jannat agenda kubawa nejjana tajiri min tahtiha al-anharu ezikulukutira wansi waazo emigga khalidina fiha nga bakubeera mu lubeerera wa ni'ma ajru al-amilin ng'eyo mpeera nnene nungi ey'abakozi abafaananako bwe batyo. Mu hadisi al-Qudsi Allah yagamba ya buna adam obayega omwana adamu law balagati dhunubuka anana as-sama singa olina ebyonono byewakola ne bituuka ne bikoona ku bire waggulu thumma astaghfartani naye nonsaba okusonyiwa ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali nkusonyiwa ebyo byonna byokoze basina kyenfuddeyo era nti Allah yagala okusonyiwa wa inni la ghaffaru ze ndi musonyi nnyo liman taaba eriyo yanenenyeza nagamba Allah mazi wa inni la ghaffaru liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah yagamba hadisi al-Qudsi era wa idha adnaba al-abdu dhanba omuddu bw'akola ezambi lyonna thumma astaghfara Allah oluvannyuma n'asaba Allah okumusonyiwa qala Allahu azza wa jalla lil malaika Allah agamba abamalayika be ab'ekitiibwa alima abdi omuddu wange ategedde anna lahu rabba nti alina mukama we yaakhudhu bidhanbi avunaana omusango gw'ezambi bw'oba olikoze wa yaghfiru dhamba ate era yasonyiwa n'ebyonoono. Allah naga nti ushidukum anni qad ghafartu lahu mbakakasa omuddu oyo maze okumusonyiwa. Nolwekyo bw'obeera nga Allah akusonyiwe buli wonna walaba ng'oseeredde n'okolayo ekyonoono yanguwa mangu baadiru ila tawba duka misinde otuuleko mu kasonda wekka n'omwoyo gwo weegayirire Allah oba kiro oba misana. Allah tabaraka wataala yanjuluza emikono gy'emisana liyatuuba musii'u layl abaasobezza ekiro bamwenenyeze wayabsutu yadahu binnahar wayabsutu yadahu billayli liyatuuba musii'u nnahar ate n'obudde obwekiro Allah nayanjuliza emikono abaasobezza emisana bakoleki babeere nga bamwenenyeza. N'olwekyo bw'oba oyagala Allah akusonyiwe yitirize okusaba Allah tabaraka wataala ge kennyini okubeera nga akusonyiwa. Ngenda kwongerako ensonga 3 mmalirize. Bw'oba oyagala Allah akusonyiwe ensonga ndala eba yakomeka alwuduu maa al-isbaghi. Bw'oba ofuna wuzu ogituukirize bulungi nnyo. Wuzu yo giwa obudde ogifune bulungi ogituukirize nga bw'erina okufunibwa wuzu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama hadisi eva ku Uthmani agamba raaitu rasulallah sallallahu alayhi wasallam nawe omubaka wa Allah tawaddaa ng'afuna wuzu mithila wudhu'i hadha ngene eyange. Uthmani yagifunira basahaba thumma qala yagifunira mu basahaba ne batabiina baali baliwo ne basahaba baali bakyaliwo. Thumma qala bwe yamala n'agamba man tawaddaa hakadha omuntu waafuna wuzu nga bwe ngifunye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah musonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola. Kubanga bw'onaaba wuzu mu kyenyi n'onaaba amazzi mu kyenyi bw'oti ebisolo byonna biwalabye n'amaaso bigwa
okuva mu maaso go n'ettonde erisembayo okutonya. Ate bw'onaaba emikono ebisolo byonna byewakutteko n'engalo bifuluma n'ettonde erisembayo okutonya okuva mu njala zo. Wakadhalika bw'onaaba ebigere ebisolo byonna byewakoze ng'otambula, ebigere byewatambudde ng'ogenda okukola ekyonoono byonna Allah bikusonyiwa ebyonoono ebitono. N'olwekyo wuzu muntu wagifuna nga nnabbi bwe yagifuna n'agituukiriza, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa. Ekyomusanvu kiba kya musanvu, salatu rak'ataini ba'da alwudu'i, okusaalangayo eraaka ebbiri ng'omaze okufuna wuzu, kisonyiisa omuddu. Hadisi ya Uqbata bin Amiri ani Uqbata bin Amiri ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nga jijja ku nabbi yagamba, ma min muslimin, teri musiraamu yenna yatawadda afuna wuzu fayuhsinu wudu'a n'alongosa bulungi nnyo wuzu ye, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini n'ayimirira n'asala eraaka bbiri, muqbilu alayhima biqalbihi wa wajhihi, nga azitaddeko ebirowoozo ng'azisaala omutima gwe n'ekyenyi kye, illa wajabat lahu aljanna, okujjako nga Allah omuddu oyo amukakasaako ejjana. Riwaya endala nti man tawadda ya Uthman nahwa wudu'i hadha, gye twasomye, thumma yusalli rak'ataini n'asaala eraaka bbiri ng'amaze okugifuna, la yuhaddithu fihima nafsa, n'atazirowoolezaamu biri bweru wa ssala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi, Allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola. Namba meka 8 endabawa witiri 9 endabawa witiri si kyekyo kati namba 8 gye tuliko. Naam, emu ku nsonga ezikusonyisa ey'omunaana al adhaanu lissala, okufunangayo akadde noyaziina okwowola abantu bajje basaale. Omanye okwaziina nti mulimu mukulu nnyo, omanye okwaziina nti mulimu gwa bbeeyi nnyo, naye abantu abamu bakimanyi. Mbunna okwaziina mulimu gw'abantu abali abatalina buvunaanyizibwa nnyo, ani atalina byakukola mumuwaziine yaziine, era omuntu musobola okubeera ku mukola awo ne bamugamba haji jangu yaziine, n'amagamba tuwali baana batowa, ani yagamba okwazina kw'abaana bato, haji sura yaziina va muzanyo agaluza abanga bamujuuze yaziinako sura lunaku olumu. Okwazina mulimu mukulu nnyo nnyo nnyo, era nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya mukulu yaga nti law ya'lamu nnaas ma fi nnida wasaffi alawwal, singa abantu baali bamanyi obulungi obuli mu kwaziina n'okusaalira ku layini esooka ne baba nga tebasobola ddifuna illa an yastahimu alayhima lastahimu alayhima, ne baba nga tebasobola ddifuna okujja nga bakubye bukubi kalulu, baali kakubye okukayanira okwaziina n'okusaalira ku layini esooka. Atwalu nnaasi a'naaka yawma alqiyama almu'adhinun, abantu abagenda okujja ku nnaku lw'enkomerero nga be balina ensingo ezikyasinze okubeera empanvu ku nnaku lw'enkomerero be bazinyi. Waliwo hadisi emu abamanyi abamu baginafuya bagisahaha, sheekh omu yagisomesa e Madiina eyo, waliwo ne sheekh omu yagisomesa e Kampala muzikiti ogumu ku William awo. Imaamu n'agamba bannange njagala kuva ku bwa imaamu kanzire ku bwaziini. Waliwo sheekh omu dokitoro aliyo Madiina yagamba bwe yawulira hadisi eyo yeegomba anoonye ensi yonna gy'anaagenda bamuwe omulimu gw'obwaziini. Nabbi yagamba ki? Yudhkaru annahu qaala, kigambibwa nabbi yagamba Allahumma arshidu al-a'imma, ay Allah bakulembeze bange balungamye obalage ekituufu, waghfir lilmu'adhinina,
ate abazinyi bange Allah basonyiwe. Buli yawulira edduwa ya nabbi omanyi asabye edduwa yayanukulwa edduwa gyasabye ekola ki? Buli yakiyaga nti njagala edduwa enkwate waghfir lilmuadhinina, ayi Allah sonyiwa abazinyi. Ng'otambulira mu dduwa za Allah za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi yakusabira edduwa eri oli ku dhamani ya nabbi, kati okwazina mulimu mukulu nnyo. Hadisi eri mu Sahih al-Jami' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba yughfaru lilmuadhin muntaha adhanihi, omwazinyi asonyibwa ebbanga eddoboozi lye gye likoma nga yazinye. N'ayongerako kino kikulu naga nti wayastaghfiru lahu, omwazinyi bino bimusabira Allah okumusonyiwa kullu ratibin wa yabis, buli kintu kyonna ekikalu ekiri ku nsi kuno n'ekibisi byonna bisaba nga biwulidde adhan nti Allah sonyiwa omusajja oyo yazinye. Buli kyonna ekibisi n'ekikalu kigamba Allah sonyiwa omwazinyi we. Hadisi endala omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba almuadhin, omwazinyi yughfaru lahu, asonyibwa maddu sawtihi, nga obuwanvu bw'eddoboozi lye gye likoma, wa ajruhu, n'empeera ye mithlu ajri man salla ma'ahu, afuna empeera ya buli yenna ayasadde naye. Musajja bw'ayazina wano ne tujja ne tusaala, buli yenna yazze n'asaala, omwazinyi amufunako ki? Empeera. Banne muyiikirizeeyo okwazina wonna we muba mukulaba, kuyiikirize omwazinyi mukubeeyo olumwaka ama mpaamu ekirungi aziine. Mulimu mukulu. Nabbi yagamba inna Allaha, mazima Allah, wa malaikatahu, ne bamalayika be, yusalluna ala saffi al-awwali, basabira abantu abasabira ku layini esooka. Wal muadhinu, n'omwazinyi yughfaru lahu, asonyibwa mudda sawtihi oba mada sawtihi, ng'eddoboozi lye gye likoma. Wa yusaddiqu man yasma'uhu, na buli amuwulira n'agamba ayogedde mazima. Min ratbin, ekibisi, wa yabisi, n'ekikalu. Walahu mithlu ajri man salla ma'ahu, era afuna empeera eya buli muntu aba asadde naye. Katusembeyo kino mu bintu bye tulina okukola Allah n'akusonyiwa. Almashyu ila almasajidi liljumai waljamaati, okuddiŋŋana okutambulanga ng'ogenda okusaala esswala ya jamaa, buli wonna woogiwulira nga bagikowodde, n'okusaala esswala y'ejjuma. Okuddiŋŋana okutambulanga ogenda ku muzikiti, kusaala ejjuma n'ejjama. Mbaka yagamba ala ukhbirukum, babuulire, bima yamuhu Allahu bihi alkhataaya, Allah byasangula nabyo ebisobyo, wa yarfa'u bihi darajaati, Allah nga kusula nabyo amadaala. Isbaghu alwudu'i ala almakarihi, omuntu okufuna wuzu mu biseera ebya obutiti. Wa kathratu alkhutwa ila almasajidi, n'okuyitiriza ebigere ebikutwalanga ku muzikiti. Wa intidhaari ssala ba'da ssala, n'okulindirira esswala oluvannyuma lw'esswala nga bwe tuli wano. Fadhalikum ribaat, omuntu ng'osadde esswala n'osigalawo ng'otudde n'olinda esswala endala, ekyo kikusonyiyisa. Yasaba Allah buli ali wano Allah abeere nga atusonyiwa, kubanga ebyo omuntu bw'aba abikoze Allahu subhanahu wa ta'ala n'abyekwatako amusonyiwa amazambi. Tulabeeko ebintu 9 bijja kutumala biidhnillah. Liman arada an yuhsina ila rabbi, era yaba yagadde okulongoosa eri Allah okuva ku mwaliro guno ogw'ensi nga Allah amusonyiwe. Ekisooka tugambye
kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri tugamba okukola ki anti njala kula obudde abawandiika mu mitwe kati benkebera nkyekingamu abadde bawandiika mu mitwe. Ekyokubiri taqwa, kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu okwagala nabbi, okugoberera enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugoberere yaakhi, togoberera bantu. Ekyokuna okuwaayo mu kkubo lya Allah mu mbeera ey'essanyu n'embeera eteri ya ssanyu ng'osigala owaayo, kisonyiyisa amazambi. Ekyokutaano, ekyomukaaga, ekyokutaano nga bamanyi muzimeera istighfaaru, okusaba Allah kukola ki? Okusonyiwa. Darasa zino balina tetutuulamu kunyumirwa, la tuba twagala tufunemu. Obeeko by'obuukawo nabyo, genda obikolereko, obigamba abaana bo, obigamba ate bw'obeera muwalimu oba weesiimye nnyo. Twalina omuwalimu waffe Sheikh Abdul Hakim Sekimpi, eri muwalimu yali wakyewuunyo, nga buli waatuula mu ddarasa ne bw'aba asomesa ali wansi wa ddaala lya atya, abeera ne kalaamu ng'awandiika. Allah amusaasire. Nga ne bw'abeera ani asomesa ye yabanga n'ekitabo kye ne kalaamu ng'awandiika. Ne bw'oyogera ensobi nga ye awandiikawo ebituufu, ekikulu oba omuyambi okuteekateeka omusomo. Ogenda okuwulira biwadde oyogera ku leediyo nga byasomesa, kubanga obudde obuteekateeka emisomo tebuliiwo. Kati ye atuula butuuzi awo n'osomesa, oba omuyambi okumukuŋŋaanyiza amaalumaati, ye n'atuula wali ng'awandiika. Agenda okuvaawo mu ddarasa ez'ensonga tetugambye 9 ng'asomesamu emisomo 3. Nogamba subhanallah, emisomo 3 ng'agijjaawo. Kyobalaba abantu abasinga okuganyirwa mu ddarasa z'abawalimu be bawalimu abamanyi obulungi bwa erimu. Baganyirwa nnyo kubanga atuulawo oli n'amuwa n'amukuŋŋaanyiza bye yatwalidde obudde essaawa 3 nnaku 2 akuŋŋaanya omuhadara, ye n'agumuwera mu ddakiika 3 n'aguwandiika n'agenda n'agasa umma. Mwalimu be basinga okuganyirwa. Era kyola mu nsi ez'Abawarabu ezirimu abayivu, ezirimu batulabu ilimi abannamaddala, twasomanga e Madiina ng'omumanyi omunene nga Sheikh Abdul Muhsin Abbali asomesa, naye ng'oyisaayisa amaaso booti nga baddakaatira ababasomesa ku yunivasite bonna batudde mwe bali nga balina n'ebitabo bawandiika, ng'ate be babasomesa ku yunivasite naye nga batudde wansi wa Sheikh Saleh Fawzan ali awo alina ekitabo kyabasomesa, oba Abdul Karim Al-Huzairi oba omumanyi omulala yenna, nga batudde kyokka be basomesa ku yunivasite. Kubanga abamanyi bo bamanyi obuzibu obuli mu kukuŋŋaanya erimu. Kati bw'afuna agimukuŋŋaanyiriza ng'agimuwa bubi bwati, aga alhamdulillah ng'atuula n'okusalako asalako. Balina ne bukyayi bwabwe, balina n'obutebe buno obwesigama, ng'amenya n'akatebe ng'anywa kacaayi wagira ng'agenda ng'asomesa. Naye abantu babayita gundi jangu otuweera ekigambo nga Seka Mulamba n'alemwa okubaako kyawa. Lwaki? Tafunye budde bunoonya, ate la yujalisu ahla al-ilmi oba ahla al-dhikri, tatuula mu erimu kusoma. Ogenda okulya alanga mumbwa za kutunda, simanyi kano kamaanyi ga kifuba, simanyi kano ka gundi, nga Seeka yazze okusomesa odda mu buddagala bw'amaanyi ga kifuba. Gwe wazze kusomesa erimu kati olanga ddagala lya gundi. Mugule mukano munuuneko munabe, abasajja ne beetuumaawo banuuneko. Munuuna kuki? Akamanyi k'ekifuba. Okwo kubawuddiisa. Seeka ne weebuuza yazze kusomesa, yazze kutunda ddagala ly'amaanyi ga kifuba. Naye nga lwaki amaalumaati tewali, wegabula nga yayiwawo kyayinawo. Ekiraba? Idhan kikulu nnyo badde ba Allah. Era emisomo bwe mugirabanga mugende musome. Wallahi eddiini yaffe wallahi yakusoma, wallahi eddiini yaffe yakusoma. Noonya wonna we basomeseza, genda osome, genda owulirize ebigambo n'ebibeera 3 4 bigenda kugasa, bigenda kugasa abaana bo. Abantu batuula mu ddalasa nga zino nga babadde bafu ne bavaawo nga balamu, naga kati nze ndi mulamu nnyo, nga ne bw'omusanga wali tolina kyogenda kumukosa. Duruusu
basahaba bannabbi baatuulanga wali nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bonna bakkakkamu nga beewombeefu wakaanna ala ruusihim tayr nga buli omu alinga omutwe oguliko akanyonyi nga tebaagala kigambo kubayitako kubanga iri mbuli wekuyitako n'olemwa n'otogitegeera ogenda kukola amawano mu busiraamu ogenda kukayana nnyo so nga ebintu ebimu si byakukayana just bwino naye gwe okanya kimu kukayana lumu Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu sahabi yagenda ewuwe n'amukonkona n'agamba assalamu alaikum warahmatullah n'akonkona n'addamu ogwokubinga alayhi salatu wassalam assalamu alaikum warahmatullah n'ogwokusatu agenda okulaba terik salaamu n'atambula abaafuluma Umar najala aggulawo n'amugamba sokojje ompise ate ogenda n'amugamba zinawulira nabbi ng'agamba al istidhaanu thalatha okusaba okuyingira mu maka ga muntu kikolebwa emirundi esatu bw'oba osaba okonkona ew'omuntu kikoma ku mirundi esatu singa bino ebyaffe ogenda ew'omuntu n'okonkona abiino ate mpulira bwogera abiino n'osaba n'akatebe neyiba tebaliimu bano mpa akatebe ngira mbalindira wali n'otuula kubanga mpulira bwogera naye simanyi lwaki tayitaba noddawo kasimu nojja kumulinda yaki bwe baba tebagudde otambula ogende wuwo kati Umaru hadisi tagimanyi nawa bwe yawulira nga sahabi ajogedde n'amubaka n'amugamba oyogeza nabbi kalebule ekyo ekigambo nabbi yakyogererawo n'amukunguza basahaba bali muzikiti batudde ngwano nga Umaru ajja bulembe n'omusajja amukutte nimuga Umaru kiki omusajja alimbisa nabbi mwasooka omulete kiki agambye eki mbw agambye mbu nabbi yagamba wamma okukonkona okusaba okuyingira ew'omuntu mirundi esatu ne bamugamba Umaru tewaliwo agenda kuddamu ekyo illa asgaru lqawmi okujjako asembayo obuto mufe abali wano twagala yabakuwa ansa yekyo nayimuka abi Saidi al-Khudri mubaaliwo yali asinga obuto n'agamba nabbi yagamba okusaba okuyingira ew'omuntu giba mirundi esatu n'agamba akatale kammalamu nekampisaako irimu eyo irimu saagimanya mbadde sikimanyi ng'alwaniraku kati abakamanyi balwana nnyo mu irimu abasinga tutawanya batamanyi balwana yalowooza bikonde agira bugizaati yalowooza bikonde irimu si bikonde istimbaat kenenula mateeka etteeka osobola okuba olirina naye nga byolitegeeramu bifu kati omuwalimu n'akuyambako nti nedda wadde etteeka olisoma bwoti naye ate awo Allah yali ategeeza kino yali tategeeza ekyo kyogamba kati tosobola bifuna eyo okugjako ng'osomye nosobagana bange muddingana okusoma buli wonna we bagamba nga okusoma tuula owulirize ekitone ennyo kyofuna mu ddarasa ne bw'oba asomesa tomwagala ne bw'oba gw'osinga okumanya ne bw'oba gw'osinga ekitiibwa ekitone ennyo kyofuna mu ddarasa akasembayo okuba akatono ovaawo nga Allah akusonyi kyekisembayo obutono ekyo tokyagala ekyo so Allah atusonyiwe atutte nga tubibakkiriza atuweje na firdausi al-aala tukumire ebifo nga bino bisigale nga biweereza n'abaweereza mu kifo kino Allah abawe baraka abasikiza abadde abalungi ne ku migongo gyaffe atugirewo ezzadde eddungi abeere nga tutta nga tubibakkiriza atuweje na firdausi al-aala asonyiwe yazimba ekifo kino okukiwaayo n'abakiweerezaamu n'abakisaaliramu saba Allah subhanahu wa ta'ala taasa obwavu n'obukaafiri n'eriba saba Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe bakadde baffe bonna abaafanga basiraamu saba Allah emirimu emirungi ebaakola giyingiwaze ebyabasobako abeere nga bibasonyiwa sallallahu wasallama wabaraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.